Breaking news je tulinawo. Yes, breaking news je tulinawo telefone to telefone. Nakuga nti omusajja ne banga lyamala nga aliyebweru eyo. Bano bajja kukaaba. Ebanga lyamala nga alibweru eyo bajja kukaaba era netugamba president yongeza ffe. Fe results tujja kubanga tuziteeka ku media abana bajja zitegerera bajja zitambuza. Kati neno mugitambuze sibasabanga ko kutambuza naye mutambuze video. Mutambuza video muna Uganda ategere. Abantu bano bajja eno mu Uganda ne batwefuulyako nti bo ba kitalo nnyo teri kye bagira ate bibalya ne batandika okukwata obuzinala nga batuga eba colonial master tetubeetaaga tetulina kye tubagaza n'awandula ebigambo tulina n'ennono ne sovereignty ba sovereignty egenda tandika kukola ddi nga mutandise kukola bino kakati bayisa sovereignty ne batwaga nti no bamaanyi nnyo mu Uganda awo sovereignty neefuuka sovereignty. When is the sovereignty going to start working in Uganda? Kubanga kakati ge twakafuna gagamba nti Uganda hires US lobbyists amid travel advisory sanctions. Hey, nakugamba nti ojja kiwulira wano kwe owa foreign policy gwe sirika busirisi just relax tula mu class, just don't have to miss a video. Nakugamba nti wanonze bye nkusomesa gojja kakasako. So kakati Uganda egenze ne hiring a company eno bagiyita Skyline Capital. Skyline Capital gwe muna Uganda kyemmanya ali mu United States of America omanyi Skyline Capital no weri soko musoke mugikyalireko kwembanga mufunye time sibalagira ate sibasaba kubanga namwe muri bana Uganda so nze ngaleeta nenga fulumya ne tutegeere okukolera. Yes, nga ababadde ku Sandhurst mukulikeyo. Yes, kakati tulinawo ne company wano bagita Skyline Capital ngeno yo yaba lobbyist. So eno yerondeddwa. Yes, je balondeddwa nagwe ba Uganda ba sanctions eyo travel advisory je mulabe eyo tourism industry egenda kutaka. Kakati abasajja bali mu panic mode. Nakugamba nti totunulira ngobera mu domestic policy totunulira nga kyebakuwa ekintu kyolina okutunulira kyebakuwa tunulira nga foreign policy n'ebigambo byabwe bakubanga byakwewayiriza nakwefuula nti basitalo nnyo. So Uganda hayalinze egundi era ngeno company egenda kwebwanga emitwalo 2 ejja dola. Emitwalo 2 ejja dola buli lunaku. Kiki bagenda okukola? Omulimu gwawe bagala nti United States of America kubajjako travel advisory sanctions ze baba kubye ezitandise okulaga nti tourism industry ekkirira ku ttaka. Yes, kakati nga eno company eno esangibwa mu Washington District of Columbia. Yes, abali Washington bana Uganda musobola okutuyambako kweno Skyline Capital. Naye nakugamba nti abasajja bano balaba nga bali nkinga ebintu bino. Kasita balikinga ebintu bino omanya money and mission impossible kubanga obanga okola deal n'omuntu ojja kuzisirikira deal zino zitambuzenga munda naye kasita omulaba nga ku expose nzo omanyirawo katika deal ezo sente zo bazikubye zigenze naye omulimu tebagenda kukola bwe bati sente y'omuwo omusolo weesaasaana. Abasajja bano nakugamba beetaaga nnyo America n'okusinga ffe tugyetaaga ate ffe America etwetaaga nnyo n'okusinga ffe tugyetaaga. Kakati bagenda kakasaako nakugamba nti otalo babita de-dollarization, the fight for American dollar dominance era nga tuli mu kintu kye bayita new world order. New world order egamba ba superior majorities to take control wetuli naye nakugamba nti mwe ba minorities abafuga yesawa you go for dialogue. Nabalabye nopu mwagitadde mu iPod tujja kubanga tubyogera keke bya iPod mpola mpola tujja kubanga tutegeera mu naga it is about policies. It is about policies. Kati kweno stage ya policies okaze ezikola kati omuntu atamanyi policy ina ku debate kino wekijidde ki ngolunako olwajjo twafunye New York editorial board nga yegamba nti kati yesawa United States of America okulaba nti no reviewinga in fact gundi yali ya 13. Yes, gundi bagifulumya nga 13 naye tujja kubanga tubitegera bena ndoza pegweko lunako lwali mu emergency live twabenga tukutula kutula ensonga zino. Uganda egenda kukyuka. Uganda ya kukyuka yo oba mwagala oba temwagala Uganda egenda kukyuka naye nga nze nabagamba nti nze nsaba ekintu kimu abali mu buyinza mutegere nti temuli bamaanyi kiddamu temuli bamaanyi. When the strong arm of the capitalist enters Uganda bino bye muli mu lobbinga bano okusindika ba lobbyists batandika okutaasaawo bino justice ente bali mu kulya zaabwerere. Ekituufu kiri nti ekintu kya police lwakuba bo balemeddwa okukitegeera. The policy makers United States of America eina ekintu kye bayita ba policy makers. Kati already tuli mu world order mpya kati gogenda kukyusa ki these lobbyists abagulibwa sente z'omuwo omusolo zibazisendingako teri kye basobola kukola tewali. Let us understand the battle. Olutalo luli kuki it is saving the American dollar. Mwene munabera ne munakwata sente mpitirivu ez'omuwo omusolo ne muziwa ba lobbyist companies zino nga mukyali mu kabinja ka BRICS. Kino kibalayirira teri kye mugenda kukyusa mweno policy ya America. America is saving the future of America in 100 years or 1,000 years to come. Chebali mukola in centuries and centuries chebali mukola.
kati bano baagala kuba dola kujijjawo omanyi nabagamba nti gavumenti zino tezirina ba advisors abazino gavumenti ate babba bubbi naye nkugamba nti nze ebintu bino byensomesa bitaasa nnyo NRM lwakuba bo tebaagala kukkiriza. I am someone who is not paid naye ng'ate akuwulira ekituufu. Bino ebintu bye muli mu kukola tebigenda kutaasa gavumenti eyo, tebisobola. Ekintu kya world order, ekintu kye mulina okutaasa kiri ki? Your way out. Nga mukola mutya nga Jerry Rawlings we yakikola, nga Daniel Arap Moi we yakikola, nga Edgar Lungu we yakikola. Kubanga it is the policy makers. You cannot pay these lobbyist companies to bribe lobbyists. I mean to bribe policy makers to do policies which are against their country. Si wachiri. Temugenda kuba American dollar na mitwale ebiri ejja dollar je muli mukuwa zino companies. Wachitegira so sente zino tetuzonoona. Zino sente zisobola okukola mu retirement, sente zino zisobola okutuyambako okutereeza okuleshapinga, then sente zino zisobola okutuyambako yonna gye tuba tugenze tutandika obulamu bupya. Ekituufu kiri nti you cannot bribe Americans to beat the American dollar. This battle is about American dollar. Wagagayeyo ewagagayi mugiraba, it is against the American dollar, which is against the American interest in Uganda. Kati gwe oguze lobbyist, ate lobbyist mu America, ate agende ate astopinga America, ate okulwanirira dola ya America. So tutegere ebintu bino. Government tujiddukanya nga bagundi bano, ba ministers betulina. Okitegera tufune ba advisors abalungi na bagamba tugenda mu New Uganda. Naye tugenze tutya. That is where my worry is. These people are going to enforce change forcefully or peacefully. Era babatandise. Kugamba zino travel advisory nganzi tandika foreign policy. You understand. So, ekintu kyensaba kiriki. Tekera okuspendinga sente zino mu bino ebintu. Sente zino zayise mu nkutu eno company tubadde tugimanyi. Naye ate mulaba ba exposing. Ng'oli ali alina okulaga akalulu nti akalulu kano kali free and fair. Oli lobbyist gwe mwawe emitwalo 3 ejja dola nazi exposinga bulungi nnyo. Kati no naye wuna akoze kyaba exposing mwagala bajjeko travel advisor. Nenga twakamala okufuna ebigambo bya CDF nga tugamba agenda kulwanira colonial influence tajetaga mu Uganda. Then number 2. Ate ne tugenda ne wali nga twakamala okukola ki nga nawo mwakamala okutugamba nti tuyina sovereignty law tugirina when will it ever work. So bino byembagamba tetwonoona sente za mwiwa musolo mu bino ebintu ebitasobola kugira kubanga singa byadde bisoboka okulivasingiwa naye tebisoboka. It is the new world order saving the American foreign policy. It is saying superior majorities mugende musome ku world order mugenda kakasaako. Twesinkane mu emergency live for God and my country.